Almaj Production. Oh, Lwasa. Oh, Lwasa. Oh, Lwasa. 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 Ulikoma wa Lwasa. Ulibotya Lwasa. Weddeko Lwasa. Lwasa. Ate nakola kikanzire waloga tumisha. Wamuna mulimo kuba guddeyo. Atoddeyo ku street muyiya. Nzire waloga tumisha. Kyogere ebyekisiru byakyo. Demu tupange buto. Henga waloga tumisha teyali musajja mubi yali mulungi. Naye katika star. Kibadde kitwawula kiweddeyo. Afya. Pichi yabadde twawula naye kasita evuddewo. Atudde ku street tuyiyewo. Mugi! Sha! Mayinja. Mugi! Mayinja. Oze mu lubiri lwange. Sembere eri Kampala kwefunza. Ndaba kamanyiro. Togaziwa ate nnyo. By the way, leta ebisumuluzo. Ebirwa. Ebisumuluzo byange nabiteeka ku nankani ya pichipichi yo. Leta ebisumuluzo njagala kugurawo. Ekyo kye kinyaniriza. Tobuuza ku muntu. Ate nkoniriza kochi. Mayinja njomwe byange naawe byaweddewo. Tofunayo ekyokunywa n'ow'omuntu temulina mpisa. Nga nkwaniriza nkwagaza ki? Mayinja me and you byaweddewo. So koreki. Yate ngoro musanyufu nnyo. Ati kusanyukira. Kibadde kitawanya. Ebadde pichipichi. Ebadde pichi. Kakati wano bwagenze. Nengawa na ekitutta ne mukishono. Musajja weri kabali mu nsozi bakola bagoba. Chakabali. Notusume mondi. Chakangaika mugoba n'engwe zajja kubalira obu. Konze kichenyo pichipichi siye. Katinga togisindise togirese. Angirese. Kitadde. Pichipichi tanjawula na muntu wange. Pichipichi. Bine bigambo gwa biyimba. Mbirwa. Naye toroza nti byansonga. Iwarubo omwavu. N'omukisa gwa piki. Oguraba mu obuzubu. Mugisha arufuna. Awali obuzubu bwa piki. Nze nyina mwaka sente. Kinjirabye nga tenjawula na bantu bange. Nejita. Sokoreki. Nengaba kakati ngisho. Wajironda. Ogitunze. Ate nyinza okugitunda ne kadi yayo. Katize kyetu kinabadde njagala okugamba. Eyo piki. Actually lwakubasa kukolera mazima. My mission. Njagala kugamba. Tugitunde. Ate nga yaffe ya mugaga. Atebadde yaffe katerwa. Anji mudiza saagala kumanyira. Mayinja wansara. Nanji mudiza. Mayinja olurosi yenyini. Obadde yaga tukole. Leta piki. Tugikole ki? Piki omugaga yajinzije. Toba amafutage. Mayinja bakugobye. Atokanula gaso. Yo! Toba amafutage omugaga no bane sentence. Kati bakugobye. Oyo mugaga ina makesi. Najimudiza. No, to papa. Tokole ekyo. Ntware wo mugaga Mayinja. Actually, oyina kyotamanyi ku mugisha. Kankubulire Mayinja. Something about me that you did not know. I am a lawyer. Nze ndi lawyer. Nze nakora constitution of prostitution in borderism. Law society. Nze njikulira. Ejo nga turuka barye. Nga nze nkurira. Era nze nakora subsection B plus 256 UG of constitution. Mugicho bye byakunta mene tukano kwa yasize pichi. Ebyo nyowe bye nasoma. Nyowe bye nasoma kati pichi teriwo. Kakati eyensonga nafunyo. Aweta roya. Mugisha ndiroya. Kakati buyabadda kugoba yakwada appointment letter. Ate bye byaki. Utumanyi ngo omuntu bwo mugoba ku murumo. Omu appointment letter.
bwe yali akuwa boda boda yakuwako eviction letter kubanga eviction letter yekuleta ku murumo niye tekyogere tiine kiyamba turaba oyina eviction temu turaba oyo omusajja muyayi kakati bwabanga akugyeko piki ngenda kugenda muyimirire maaso genti ai mugisha kyakabare Solomon Rafam, I swear, almighty name. So help me God. Boda jitudiza. Aticho babata chikoze. Kati wabaji tudisa. Aino kole bintu ebi. Bibiri. Ngenda kumutwara mu court sovro. Kati we mbyogere bine bimugamba boda jimpa. Tugenda kugenda mu magistrate. Magistrate. Ata magistrate. Woina yaba magistrate. Ebyo byonna. Bitamburomo oyo we mugisho omutufu gwotamanyi. Nze njagala tukwate ebintu byonna. Tubiteeke mu mateeka. Nfuna bulungi kati bwakwata boda boda najikuwa njagala kuwereka ebisumuruzo ne element kati akwate kadi yapi ajuwenze mugisha kakati kadi bwajimpa ekyo kinyamba ngo amateekawo tada mukumanyira kati yabasigazaaki ate yasigaza abakazi betu mutwarira konka kadi yapi yo make sure mugisha nze Embela nayo iwobere ne piki n'ekisumuruzo byonna nga gwobirina kati onobo mvuga ngatuvuga atawona mutawana nze bwemba ne kadi ya piki sina mutawana buli kimu ngenda kubanga nkikora nga bwokyagala nga butusomba abakazi nga bwoba mutwarira bwokwata sente gwe ngokolo bwa conductor zenga nkolo bwa driver konka kadi ngeri mu nyumba waka eyo kadi tugitwara mu kooti bwagezako kudamu kutumanyira tutwara kadi mu kooti netujwa magistrate natuwa sanction emyaka 3 nga tutamburirawo bwe tutyo ensonga zonna katuzikwasa ab'amateeka ate ow'amateeka gw'olina yenze mugisha ab'amateeka nga baba n'amaanyi tondabe ekifuba ab'amateeka baba n'amaanyi hurra mugasomera waago kabalye ebyo byonna tubisoma twagala kumanya Napoleon Bonaparte yakola atya okufuna eviction iwe tewakimanya ninkugamba tugende tusome French Revolution 1 orabe omuntu bwakuwa boda boda nakubuzabuza omufunako otya appointment nze manjagala kimu kyokka kyakuyiga boda boda singa nalingi manyi nacho tuwakifuna ne boda boda togirina Mayinja katu okakasiza kutwetaga loya twetaga loya obwaloya busomerawa kabalye tugendeyo di kati kyenkwagasa kitono nnyo ogenda kufunayo obusente butonotono nze ntandike paperwork kubanga yene ensonga eri inevitable kakati netaga nkole paperwork nyetaga obusente butono nfune invitation wakireba nfune visa fee byonna tubifune selfie visa fee vice versa fee okitegede nonya yakasente actually engeri y'omulimo gw'eggulu gwababiri nange ngenda kunonya yakasente tugate piki yaffe bwevaayo osigaza piki nsigaza card is nothing oraba card ya piki is just nothing a manipulated paper duplicate wakireba kakati nze yemba nsigaza tutandikomu kasente katono kangende kunonya kasente kale ekonka yanguwa akabi kaba mukora ki brother akabi kaba mukuruwa onka Mayinja aho tumaze oshitegede Mayinja just kantu katono nyo tokora nsobi just hurry obere do smart quickly nange ntandise paperwork sejo kyogera kiringo bekyamira kasidi wewe simanyi borders bade nze bisibe nanonye yigiriza omuntu boda avuga tusomba abantu kikikwe wate nkwaka sena tenonya kasente atenka kuwe ngene nkole ebirala